Abakyala bano basatu okuli Noma Susan owa FDC, Marion Alupo owa NUP ne Yellen Akol Odeke singa kooti tebataasa bolekedde obutalabikira ku kakonge k'akalulu ka 2026 ku kifo ky'omubaka omukyala akiika disitulikiti y'e Bukedeya mu Parliament. Bano be bamu ku abo ababadde baakavaayo okulaga nga bwe baagala okwesimbawo ku kifo kino mu kiseera kino ekirimu Speaker wa Parliament Anita Among. Abakyala bano okubeera mu katu kyava kw'omu ku balonzi mu disitulikiti eno Zifora Akol okuddukira eri akakiiko k'ebyokulonda nga kasaba katunule mu nsonga z'abakyala bano be yali alumiriza nti tebagwa mu ttuluba ly'abantu abalina okulondera mu disitulikiti y'e Bukedeya. Ng'ayita mu bannamateeka be aba Alaka and Company Advocates, Zifora yaddukira mu kkooti ng'ayagala ekake akakiiko k'ebyokulonda obutasunsula bakyala bano abasatu oluvannyuma lw'okusanga amannya gaabwe nga gatimbiddwa mu nkala z'abalonzi mu nteekateeka eyaliwo mu Mei w'omwaka guno. Okusinziira ku biri mu mpaaba, abakyala bano si batuuze wadde okuba enzaaliranwa za disitulikiti y'e Bukedeya ng'okusinziira ku tteeka erirungamya ebyokulonda bano baba tebakkirizibwa kulondera mu kitundu kino. Kati bwe babadde balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe, akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza kkooti ng'abakyala bano bwe baaweebwa omukisa okwewozaako mu bukiiko obusatu obukola ku nsonga z'okwemulugunya ku byokulonda mu bitundu byabwe, ssaako n'ensisinkano yategekebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka 2025, kyokka tewali n'omu yaleeta bujulizi ku kwewozaako kwabwe. Akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti nga keesigama ku byava mu bukiiko obusatu obw'omu kitundu obukola ku nsonga z'okwemulugunya ku byokulonda kalina kubawanduukulula. Kati bano basabye kkooti ebongere akadde basobole okuleeta okwewozaako kwabwe. Mu kwogerako ne NTV eby'obutaba balonzi ba mu kitundu kino babisambazze. Neewandiisa nina ndagamuntu ne transfer slip yonna ngirina. Nina n'ekifaananyi ekiraga nti ndi mu register, naye bagenze mu maaso okola ki? Okuggyako amanya gange mu National Voter Register. Kitegeeza nti siri Munnayuganda. Nze mbadde njagala bannyonnyole nsi ki gye nsibuka bwe mba siri Munnayuganda. Kuba Munnayuganda yenna alina obuvunaanyizibwa okulonda omukulembeze gw'ayagala. Naye kati nze banzijjako batya my right. Nzaalibwa Bukedeya. Maama wange ava mu katundu ke bayita Kidongole e Bukedeya. Taata wange ava mu katundu ke bayita Kwarikwar esangibwa Bukedeya nayo. Kati wogamba nti siri weeyo mba nkusekerera busekerezi, ekitegeeza wagenze okumpayiriza nga tokoze research amala. Bano bagamba nti wandibaawo omuntu ali emabega w'omusango guno ng'ageza kukozesa akakiiko k'ebyokulonda okuyingirira obwetengerezebwako. You know, the tribunal has a lifespan. It expired. It only works for 11 days. That time after the tribunal finished their work, I checked my name. I even went to EC to obtain my registration details signed by someone in EC. And it indicated all my details in the National Voter Register. But all of a sudden you wake up and you're not in the National Voter Register. Are we even safe with the Electoral Commission as the custodian of our data? We are not. Tebaatuwuliriza ffe nga ffe. Olukiiko tetuyitangako mbu jangu wennyonnyoleko biki nedda tewali. So akakiiko ako kyensobola ogamba Electoral Commission emaze netulaga weakness yayo. Kuba omuntu yenna bw'abanga alinawo okwemulugunya kwonna nga kwekuusa obaku ndi mu register wa siriimu